Yes, there's nomination fee president. Nawe osigero n'ogamba ojje onunule industry olwanire wamu. So kati I was suggesting bano bandikoze when the nomination forms are there. Bagenda kola nomination forms kwate ekintu kino process ntima chicha n'abanzi funyira nja kati obudde buno lese baluwa neze nomination form nenda zitwa bonga bamaliriza so nakola tugezza which is free. Kopi eriwa gye bakubirako stamp. Banze ne stamp nazo ekifuna twala nze tusoma office. Nyaka tosoko mpitiramu koko tundamu nomination form mpitiramu ko byolina okugoberera. Kakati ekisookera ddala kimanyi I don't know whether wabadde ofunyemuko ku ebisaanyizo ebikukkiriza ebisaanyizo ebizikiriza wabiyisizaamu. Mbadde sinabiyisaamu ne kati kentuuse mubuuzi nsuubira mula kugenda nabyo buli kimu nga nkitegeera. Ebimu ku bisaanyizo first and foremost oba president twagala omuntu ng'alina 10 years experience. Ozirina twagala omuntu nga either is a singer, a songwriter, instrumentalist, in that line. Nga munnaffe muyimbi munnaffe si mulimi kuva eri nga mulimi najja n'agamba nti bannange njagala kukulembera bayimbi kakati with that nagambye nomination form za mitwalo ebiri era oba ojja ku bukulembeze obutwala abayimbi nomination fee ya mitwalo 5. Era olina okuba nga ogenda okukuba bulungi akaluluko mu ggwanga lyonna kubanga gundi egenda kubeera all over the country. Tugenda londa mu central yokka ddala abamu balowooza nti wuma y'abayimbi ba mu central y'abayimbi ba mu Kampala nedda eyiganga ejjinja etororo esoroti erira yonna okitegeera era nga tugenda kuyambako tugenda kuwa membership list nga kuliko ne contacts oyiyo oba okunga online oba kungira mu style ki oba ojjanga vuga obasinkane mukole olukuŋŋaana kyonna kyeki it's a point okuba campaign okitegeera webale kujja era we hope nti ojja tukolera ekituufu tugenda kufuna gundi ez'enjawulo jagwa platforms ez'enjawulo mwongere okunnyonnyola abayimbi kyemugenda okubakolera kubanga mugenda kukola ne debate ez'enjawulo ku TV ne radios. So byebyo ndowooza ebyetaagisa ebisaanizo ebisobola okwetaagisa okwesimba mpozi ng'olina ekirala kiwanjagadde okwebuuzaako. Tewali kyayogedde nga sikisobola buli kyayogera buli kyayogedde experience njina ebyetaagisa mbina so ndilwedde era ngenda kufuna nomination form zijja kuwawuma president. Oli muyimbi oli ki? Anti kati agambye tekiri ku muyimbi yekka wabula ali mu line ya music so ndi omu ku byayogedde ndi promoter w'abayimbi. Nze promoter ani? Nze bampita Solbe. Promote ze bayimbi ki?
ya nkozeko ne Kalifaganaga, nkozeko Victor Kamenyo, so nkola abayimbi abapya, nina abayimbi benzigiddeko ne bafuuka abakabi nga ba Joe Wiranda, Bolisha M, so nina abayimbi abaludde mu industry ba Kalifa. Experience yo njina kuba mmanyi omunene kyeyeetaaga n'omuto kyeyeetaaga. Nina ba Shaki O, ba Vizo Mada, ba Evanescent bonna mbakola ki. So ndirwedde era okusinza wemba nga ntuse mu office wano ebintu byayogedde benambina era ngenda kwesimba okuba president kuba mbusobola ate industry eno gyolaba teetaaga si busobozi wabula yeetaaga omuntu asobola olwanirira ekintu ekyo. So nze obusobozi nyiza obanguyina naye ate nsobola olwanirira ekintu kya industry kubanga nkiruddemukko ne experience emyaka 10 gye balina ngisobezaamu. So ndirwedde era ngenda kwesimba okuba president owauma. So kati nga ffe abayimbi sigenda bagamba ngenda baletera sina kyengenda baletera abula ngenda kujja n'ekyo okusobola onnoonya ekibadde kiremesa abayimbi kubanga nze mbaddeko n'abayimbi abakabi, mbaddeko n'abayimbi abapya, nina abayimbi abatandika obutandisi, so manyi buli omu ekimumenya. So kati ngenda nnoonya buli omu kuba mutegedde omunene ekimumenya nekyayagala, omuto ekimumenya nekyayagala. So ngenda nnoonya interest ezo ze ngenda obbateerawo ndabe ng'endongo ye Uganda efuuka endongo egende mu nsi endala nga nayo yakabi. So wenkulidde wembere nawe walina amaka gange onyekawabuuza sodo sina kyapa naye nga waffe ekyapa sikina naye nga waffe era nze nenga nina ne office obeera waka yasibeera waka mbeera wange wasobe bayite wasobe gwetuuka ekabo wabuuza we bayite wasobe onye endagaano yaawo sina ndagaano yaawo naye ndi mugiteekekateeka kulaba nfuna ndagaano yewange togulanga wokitegeeza anagulawo naye ndagaano badde sinagijjayo nga womanyi mpola naye nga ngenda gifuna. Basabye emitwalo 50 ogalese yakati emitwalo 50 nga oyagasabiriza busabirizo sigenda nze ndi anko w'abaana abazadde b'abaana mwenna mbasaba munyambe bandi munyambe fuke president mu kino ekintu nkimanyi bagenda kumpa ssente abazadde banjagala nnyo kuba nabo mbagalira abaana ozekola ssente size kukola ssente nze bakuma wamu abayimbi mwenna nsize kukola ssente nze kumawamu sigambadde nkola ssente olwedde nebbaluwa ndikoledde ssente kitegeeza ssente zange nandiziterese kuba nazo nzeeta soko tuwule nteekateeka kijjoye n'ofuna emitwalo 5 ago enteekateeka gye nina ofuna emitwalo 5 nze nina abasajja ng'ono nina omusajja ng'ono nze bampita anko sobe anko w'abaana abazadde bonna nkimanyi banzikirizaamu so abazadde bagenda kunsondera ssente ezo kimanyi abalaba omwana waabwe nga nze kuba president okwesimbawo manyi bagenda zisonda kati omukulembeze yalina okugaba ate gwe bagenda kukuwa yabwe twanga n'essanyu nyina lingi kuba nkimanyi nze ndi wa mukisa navuse dda president industry mulese mwagala kuba industry tetugenda kujibba tugenda jibbulula ekko lyonna lirina abayimbi obutafiibwako ne basobola n'okugenda mu makooti kati basobodde kuyambibwa. Industry eno erimu ebizibu bingi naye omuntu alina okugifuga ye muntu ng'ono ng'amanyi music kati mugenda gifugamu kiranga n'endagaano eyo tunagifuna gwe taata muyamba funa ndagaano endagaano ngeti wasula manyiwo because twagala kuwasa kulembeze muntu akeni kya amusajja mufumbo alina abaana era amanyiddwa anti agambye endagaano tanaba kugijjayo kati gwe taata endagaano si kikulu erosemumanyi olowooza biki ebireme White Benda ne Simbi ne Sophie Gombe mu byomugenda okukola timuwaka tebamanyi interest z'abayimbi olina okuba nga omanyi omuyimbi alumu atya oyinza okuba nga oli muyimbi naye nga tomanyi muyimbi kimukwatako ate nga tukoze na tiimu esobola kukola ki ng'ono bwakunyonyodde nti ayagala omuto n'omukulu naki begatte bakufune tiimu ebbulule industry kati ate nekambanyinya ku kya White Benda ate ne White Benda alina byamanyi naye agenda beerawo ajja tuwa bulamu so tetuze nti basolinze ne mu ndongo tebasolinze kati nga White Benda yagira ku kolabu tamanyi endongo eri gyemenyamu ekooti wagigyewo eno ekooti eno giraga abantu manyi
mbadde sinagisiba bulungi naye katugenda gitereeza ate pesa liba gyekirimu pensa jasi lyavuddeko naye nga obadde opakka okujja mu Uganda ate kyali so kati kyeŋŋamba olaba ntaddemu ekooti sijambala nko gwe mundi bwangu buserose ndiredde okuba ngenda fuka pulezidenti wa wima era bannanga abayimbi waikibenda leka ŋŋambe ku bayimbi waikibenda nsimbi mbadde mbasaba mukkirize mbere pulezidenti wange kubanga nze mbusobola ate nze mbusaana so nammwe kyensaba nze ndi anko w'abaana era ako temukalekaayo so nga we mbadde mbeera n'abaana bammwe nga mbasanyusa banjagala kati mukkirize nammwe abayimbi mbasanyuse kubanga kale ekiremeseza ekyo nti mugamba buli ba entertainment naye olwawo okugamba nti osanyuse ku bayimbi so nze nzize tukole byonna kuba omusajja gwensanze muneeno anyanjudde bulungi kale mwagadde nnyo gwensanze mu ofiisi